Mbaniriza ku live unfiltered Uganda. Mwena abatulaba mwebale kuba ate nga mugobera ensonga zino ate mwana wattu nga namwe temuwumula. Amawulire mangi ga saturatinze olunaku lwaleero wabula aga Rema gakyetisse wiiki eno bukyanga etandika. Rema Namakula bingi bimwogeddwako era bukyanga ayingira mu mufumbo obwa Dr. Hamza oluvannyuma lw'okwabulira Edirisa Kenzo oba Tata Amala oba Eddie Kenzo. Mwana wattu ebigambo tebyali biwoomu side emu oba endala. Mwana wattu naye ate abalala bo balinga basanyufu nnyo kubanga bagamba nti ye afunye omusajja anamufaako, omusajja dokita agenda okubanga amujjanjaba buli kirwadde kyonna ekinaaba kikola ki kinaaba kimuluma. Mwana wattu ebbanga liyise nga emikolo egyasooka gyakolebwa kati tulinda mbaga yokka okubanga ate mwana wattu nga edya twongera okubanga ate tuliwobereza ddala. Wano wenzijjawa wano ku kinyusi kino. Rema Namakula interview gyasembayo okukola ne live unfiltered Uganda yatugamba nti ye musanyufu ne mwami we Dr. Hamza nti buli kimu tamujjuza kyabayagala era teri n'omu asuubira okubanga ate yeegwanyiza omwami we Dr. Hamza era bonna n'abasekerera bonna abali eyo abasuubira nti nno omwana wattu bajja kwekukulunyiza ku omwami we bibaweddeko babaswadde tebajja kumufuna musegedde. Era Dr. Hamza mu nnaku ez'emabega twayogerako naye ku mbeera gye batambulamu omukwano no Rema Namakula yagamba nti mwana wattu tuli bulungi tulina buzibu era n'okumukuba empiso mukuba wekiba kyetaagisiza naye sirimenti okubanga ate nze mukolako buli kaseera. Twabadde tukyali awo ne bagamba ate mwana muwala oba omukyala Rema Namakula olowooza tali miranga nti ate ki nti mwana wattu Dr. Hamza yamusuubiza okubeera namba emu era namba bbiri enamba 3 era ne namba 4 nati abayisiraamu bagamba aki 4 era Rema Namakula abadde namba aki 1 aki 2 aki 3 aki 4. Oshegedde mwana wattu ate twavudde ne tuwulira mbw ate maziga biwoobe na miranga. My friend, kakati bino bintu by'abafumbo wowe toli mufumbo tovaayo kuvepenga tovaayo kwogera ebitakwatagana otegedde ono anaabyogera tulokalire ndukunyumize. Mwana wattu omukyala amanyinga Boss Lady Zari Hassan nga era ono ye yaliko omukyala w'omugenzi Musa Semwanga erya Semwanga naye nga sirya Musa naye nga yali omugenzi Semwanga eddala ndyerabidde oyo nno yawangala naye ebbanga eriwerako era bazaala abaana. Mwana wattu lwavaawo n'afuna omutizeedi gwe bayita Diamond Platinum era n'amuzaalayooko ku baana era n'avaayo. Twali tukyali awo nti ate Guluned Official ate twali tukyali awo ate kakati omukulu gwe bayita Ghetto Youth eyakava mu kikonde n'omukulu Rickman ate mwana wattu nga kati sawa zino we bakwasaganya baawukana ne baddiŋŋana baawukana ne baddiŋŋana we wali akati yazze n'atuula n'agamba Rema Namakula gano nkuwagaabuwa bino byange era njagala obiwulirize ba social media in-laws my friend amatu just gabike n'okulaba weefuula atalaba. Abo ba social media in-laws be bamu si bafumbo tebamanyi engeri gye bakwatamu omwami kati bali eyo
bakwatibwa ensaalo olw'okubanga mwana wattu omwami wo akyakubudaabuda n'ebisuubizo byakusuubiza akyabikwasaganya, era bavuddeyo ne bakabakatema mbwate Hamuza yafunyeyo kyanakiwala ekirala. My friend, yanyize Zari the boss lady yagambye nti obuntuntu obuvaayo ne bugenda ku TikTok ne bwogera mwana wattu bukira bukezi ku makya nga tebunasenyana kusenya ne bugamba nti nno kakati Rema zimuguddeko katusooke tumwogereko. Toyina evidence, tobeera wa Rema, toli muganda we, toli mulamu we, toli kyaliwe, toli ani naye ovaayo bufi ate n'oyogera ebitakolaki. So abo Rema tobawa matu, nkusaba busabi, kwata ekintu kyo onyweze era gwamanyi wokikwasaganya era ne muwa mwawukanye bibakwatirako wa beba mufumbira yabange niwe abanga afunye omukazi omulala abagenda kwagala mwe oba abagenda kwagala oli gwafunye. Kakati byonna mu comment section mwana wattu mugenda kumpa endowooza zammwe zali mutuufu ku nsonga gy'ayogedde oba ba Facebook oba ba social medias in-laws be bakyamu oba be batuufu. Rema nkwagaliza buwanguzi era nkwagaliza obufumbo bulungi. Dr. Hamuza kano ke kasembayo wange, musajja munnange, muganda wange. Ebingi byogerwa naye byayogerwa dda, kakati tokyalina ate bikukanga. Genda maaso n'ekyana kyattu Rema Namakula ate nga bwe kikuyimbira kali akayimba siri muyembe. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo.